Ana vugenye Julius nena mayo driver anane na madereva tujja kanda we wano kasoka mayo kudya kwa dati mali mazimba ko bubimwa kugenda mu makayirungi kafe karuba wendi mbeerangawo n'ebigambo bitini amasomo asusa n'ogayingiza ensiko nga buli munamawulire akubira mwabadde mwagala mbawo story eri half baked wadde olina otuwa updates no nabadde kyensinga okwagala tusooke tuclearing ebintu omanyi media sometimes ofulumya half baked information ate oyinza okudistortinga nanda ebintu biflyinga east west yeah obadde okyatugamba nti neŋŋamba kibeera very important nekisooka nitufuna information entuufu era kyankoze bulungi nti mwaliwo abasoose ne bagiyita mwangi yeni ne bafuna bayiti entuufu nange nenzija nenjogera amawulire gakutuuseko ne bagamba omuyaya katagenda kyekyakujjidde no nabadde mmanyi buli kimu ekitambula mu maaso so tewali kyanguddeko by surprise nabadde mbiraba byonna nga ebitambula era neŋŋamba kankeere tusooke tuwuliziganye management abategeka ekivulu ne management ya Alien Skin era njagala beebaza nti twatuuse ku ki ku understanding Palaso tebamugye ku nnyonyi Palaso yatekinze kambawe olaba nga etwabeeranga ku ssomero nga muli mu layini y'emmere n'ogamba kyaliwo manyi sookayo mu maaso era mbadde njogera naye leero nangamba ddaga omanyize nsobola okugenda e London back and forth mbaddewo ng'era ngenda e London nga bwe nkomawo ne time ya Alien Skin saawa zino yaliko alina a lot of abantu bamuwelkaminze ate abantu abamwesunze UK bangi nnyo n'agamba kankole ekyobuvunaanyizibwa I step aside muleke akole ki agende nga tetwaddeewo kubagana nezo batagenze kitegeera so njagala kwebaza Palaso olwa maturity eyo era tuplanize n'ebintu ebirala after this betugenda okolaganamu naye abamu bagamba Palaso yali nyenyenye lunaku Palaso tana bakulinya nyonyi I think tweets ze zonna muzirabye visa ye bagikansolinze simanyi bukakafu bulala bwe mwagala ne official message ya promoter we UK ngalaga nti Palaso tagenda kuyimba nayo yagitaddeyo let me tell you wobo tegeke ebivulu waliwo stats zotasobola kola tosobola gamba gun tagenda kuyimba ng'ate agenda kuyimba kiba tekikolera gwe ng'omutegesi w'ekivulu so I don't think job links ayinza okugamba nti Palaso kwali nakola bino for PR tekimukolera abafanzi bo bogendo sange yo bagamba ki bafanzi ba Purple Party Alien ali mu kkubo mukama mulungi era luva wano gye tudda mu mulinde agenda bakube tuni zammwe TikTok nozambale mu followinga n'abayimbi abalala bazawi David Lutalo Mickey Wine batuse da Michael Uma team yona Mercy Roger myself Cuts Fena tugenda kubakuba disco ku Royal Regency kikuyigiriza nti you can live by principle si kibi okubeera principled naye kikuyigiriza nti also sometimes olina okuba tolerant era singa tabadde tolerant yandibadde alemedde ku kiri nti no sigenda naye I think he's a very tolerant person era agambye nti wembanga bino tubijjeewo kaŋŋende so njagala kimwebaliza ekyo 17 Abitex yatutwala ffe ba promoter ye president waffe era we nalabye nga embeera eva out of place ne mugamba Abitex jango mediating ensonga zino era nazituulamu bulungi ne manager Musa paka wano wetutuuse ennyonyi esimbula saa meka ennyonyi esimbula saa 3 yes naye check in ya saawa emu
Yeah. I The serious security. Serious security. Right? Nedda. Nchiwa achimanyi. Ekisala wali erina ekitasala. So. Katulabe embeera nga wenebe. Oyo president mulamba weno ateeka okuba eri alinayo bambasada be nga yabayisizaamu dde olukomo lw'essimu n'abagamba nti bannange nzija emiddo mugitegeke, so katulabe embeera nga enabe. Naye obadde mukwano nnyo gwa Palaso for all this time. Yes, 100%. No, it's not about choosing sides. Era nga bwenkigambye Palaso took a mature stand n'agamba it's Alien Skins time. Kaneme muyingirira nnyo, you know, abanga okuperforming eri yetaganze enveko, let me step aside. So he did a mature thing. So thank you so much, Uncle P. Kati ekyo so akiddamu because Joblinks promoter oli ye yalinga directly amusasula kitegeerera ne receipts nchwa ziri under Joblinks, not Brand Purple Uganda Limited.